soka kutumira ku basumba bannange. Eriyo abamu ku bo abawuliriza ennyo abanyiikivu abatuzaamu amaanyi. Omu ku bo ye musumba wa Iswa e Masaka n'abasumba bonna abalala tubatumidde Mukama abawa omukisa. Amiina. Ekyokuyiga kino kyankalubiriddemu nnyo nze ku lwa bannange be bamanyi simanyi naye nze nga Kakembo kyankalubiridde mu lwa nsonga kikwata ku lesson esooka ya Sunday okukulembe Yesu yaleeta njawukana eddako ekimu ku bitutawaanya mu buzaale selfishness okweyagala ffekka okweyagaliza ekyoku Tuesday bakita ambition okwetumbula okulubirira okululunkanira okugujubanira ekyokuna bunnanfuusi tewaliwo n'ekimu ku bino kyensomesa comfortable nga sibadde munnanfuusi buli kyenkoonako mpulira muli nga kiringa ekiri ku nze nga kinkoona n'olwekyo tujja kufuba okuyigira wamu ne bannaffe so si kwetwala nga ffe tuli kirala webale nnyo nga ffe tuyigiriza bali atuyigira wamu so si ffe kwetwala nga tuli kirala eriyo lesson gy'osomesa samoni gy'obuulira ng'omaze okugiyitamu n'obiraba byonna n'olwanako n'obaako wootuuse si lesson eno si lesson eno eno bw'ogisomesa nga gwe abiyiseemu byonna n'obiyitako otebako munnanfuusi ate ng'eri ku bunnanfuusi kyenzudde ku lesson. Kakati njagala okutegeeza abo abatulaba n'abatuwuliriza tujja kufuna omukisa ogufuna ku bibuuzo byammwe mu maaso awo akuyita ku namba zaffe ez'amasimu ze tujja obbawa naye njagala kubawa eya message eri anja kugibawaawo mu maaso enamba ya message 079 93 36 1 7 enamba eyo osindikako busindisi message so nga ate naawe ali ku WhatsApp era sindika message tosindika voice note sijja kugizanya kale poza ate ez'amasimu nja kuzikuwa mu maaso awo bwe tunaaba tutuuse mu kiseera ky'amasimu. Musomba tugende mu maaso mukadde kyono katwanjulira lesson atusomere n'akanjula. Basebo ne bannyabo mbalamusiza mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Kama yebali akyatukuumye lesson eriko omutwe ogamba nti emirandira egy'obutawummula. Emirandira egy'obutawummula olunyiriro lw'okujjukira twalujje mu Yakobo essula 3 olunyiriro 16 nti kubanga waba obujja n'okuyomba ate we waba okutabuka na buli kikolwa ekibi. Kubanga waba obujja n'okuyomba era we waba okutabuka na buli kikolwa ekibi. Yakobo 3:16. Okunyonyola the roots of restlessness. Tugenda kwiga ku nsibuko y'obutawummula ebitulemesa okuwummula n'okuterera mu Yesu ne bwe tuba twandyagadde newa gye biva bisibuka mu ki balonzeemu bulonze ebintu nga bina ku nkuyanja y'ebintu ebitutawaanya naye nga balonzeemu ebikulu bina. Sebo tusomera akanjula. Aspens giba miti mirungi nnyo eginyuma okutunuulira. Emiti gino giwanvuwa wakati wa fuuti 45 okutuuka ku 9 ze mita nga 15 kwa 3. Emiti gino gisinga kumera bulungi mu bitundu ebinyogovu nga n'ebiseera by'ekyeya biba ebiweweevu gibaawo. Emiti gino gikolwamu embaawo ezikozesebwa okukolamu obubiriiti awamu n'empapula. Ebisolo ng'empeewo n'ebisolo ebirala byonna emirundi mingi birya ku buti buno nga bukyali buto mu biseera eby'obutiti obw'amaanyi. Engeri gye kiri nti ebiriba by'emiti gino
birimu ebiriisa njolo. Emiti gino gi aspens gyetaaga omusana oguwerera ddala era jjo gibeera gikula ekiseera kyonna. Kakibe kya butiti kale ne kireetera okubeera ensibuko y'emmere ey'omu butiti eri ebisolo eby'enjawulo. Emiti nno gino wabula girina ekintu kimu ekisinga okukimanyibwako. Emirandira gyagyo gye gimu ku gisinga obwagaagavu ku ttale lyonna. Emirandira gino gyewereekereza nga gikozesa obuwakaatirirwa obw'omu ttaka eyo era ne gikola ekituuti ekiyinza okugaziwa mu ngeri ey'amangu gy'otayinza na kuteebereza ne gisaasaanira ekitundu ekigazi ddala. Omuti ogwa aspen ogumu bwe guti gusobola okuwangaala emyaka egiri eyo mu 15. Naye biri ebirala ebiwakaatirirwa ebimerera wansi byate biyinza okuwangaala emyaka egiri eyo mu 10. Mu kyokuyiga nekya wiiki eno twagala kuzuula egimu ku mirandira egy'obutawummula bwaffe. Waliwo ebintu bingi ebiyinza okutulobera okufuna ekiwummulo ekituufu mu Yesu. Ebimu ku bino birabikirawo nga tebyetaagisa na kwetegereza nnyo. Ebirala biyinza obutaba byangu kulaba nga bwe guli ku muti guno aspen omunene ogumerako ne wansi mu ttaka. Tuyinza obutabeera bulijjo beegendereza eri embeera n'ebikolwa ebitwawula ku mulokozi. Akanyonyola keyogerera network mirandira gino gikola network. Naye ekikulu kye tujjamu wano nga tutinatandika nti ebitulemesa okuwummula mu Yesu ebimu bitegeerekeka naffe bannyini byo tubimanya mangu, naye ebina bye balonzeemu ekizibu kyabyo naawe nnyini kyo tokimanya. Munnanfuusi tatera kumanya nti munnanfuusi balala be baba. Omuntu eyenoonyeza ebifo n'agatiibwa alwanira power tatera kumanya nti kyaliko kyakola. Abirevere ng'alinga ng'ali innocent ataliiko musango. Omuntu ali selfish nomala omugamba nti oli selfish ayinza okukuba anyiga nnyo, anyiga bunyiizi. Ne bw'okimugamba nga abadde alwanira mmere mu layini nomugamba nti you are selfish. Ani ali selfish? Ani ali selfish? Ani atali? Kyekintu kye tutamanyi oba kye tutayagala na kumanya nti tukirina ate nga ffenna bwe tuli. Buzaalirano baffe ekyasoose kyabadde kyakuteeka bantu balala mu maaso ga Katonda. Katonda n'abeera wansi bo ne babeera waggulu. Bwe tuba tukikola tetukimanya tumanyi n'okitereeza obulungi nga tusinziira mu Bayibuli nti kisa mu kifo kyakyo. N'olwekyo bwe tunaba tuwunzika lesoni eno bwe tutandikidde bwe tujja okumaliriza sebo tugende ku Sande. Sande yagambye nti Yesu aleeta kwawukana. Abantu batono nnyo abanyumirwa okulereŋŋana. Ffenna tunoonya mirembe na kutebenkera. Tutegeka n'emisomo mu kukuuma emirembe n'okugonjoola obutategeeregana mu makanisa gaffe oba mu matendekero. Okuneneŋŋana tewali akwagala. Bw'osoma Matayo essuula 10 olunyiriro lwa 34 sooka osome ebibuuzo ebijjirako. Ekibuuzo kigamba olyoka osome ekyawandiikibwa nga tunoonyamu ansa z'ebibuuzo bino. Yesu ategeeza ki bw'agamba nti teyajja kuleeta mirembe wabula okuleeta ekitala? Kino kitegeeza ki ng'olowoozezza ku kyamazima nti Yesu ye mulangira w'emirembe nga bwe kiri mu Isaaya essuula 9 olunyiriro lwa 6? Kikutegeeza ki? Matayo essuula ey'okumi olunyiriro lwa 34 agamba nti si mirembe naye kitala. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi.
sajja kuleeta mirembe wabula ekitala, kubanga najja kwawukanya omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, omugole ne nnyazaala we. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Ayagala kitaawe oba nnyina okubasinza nze tansaanira. Ayagala mutabani we oba muwala we okubasinza nze tansaanira. N'oyo atakwata musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Alaba obulamu bwe alibubuza, n'oyo abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Ekimu ku buuzo bye yabuuziza, Yesu ategeeza ki wano? Yesu ategeeza ki bw'agamba nti teyajja kuleeta mirembe wabula okuleeta ekitala? Ate nga tulowooza nti Yesu ye mukulu ow'emiki ow'emirembe okusinziira ku kyawandiikibwa nga kigamba mu Isaaya. Ne mu Matayo 5 abantu balina omukisa abatabaganya. Ate ye taze ye ayagala abatabaganya, ate ye ajje kusiikuula. Aleese kitala nokwawukana. Waliwo addamu obulungi ekibuuzo ekyo. Omusajja oyo bamuyita A.W. Tozer, Alden W. Tozer. Yawandiika ekitabo kye bayita The Pursuit of God. Abalina ekitabo kino muddemu mukisome, mujja kukizuula nga lesoni yaffe yagiwandiika ateekwa okuba nga yakozesa nnyo ekitabo kino. Ebirozo mu bibiri. Abalina intaneti mukigugulinge The Pursuit of God, mukidownloading mu soft copy, kitabo kimpimpi peegi nga 6 naye kiyitirivu obulungi. Musajja akiwandiika mu mwaka gwa 1948 naye naguna guliko kikyatunda nga classic. Naye yagamba mu chapter 8 mu kitabo ekyo, mu title egamba nti Restoring the Creator-Creature Relation, mukuzaawo enkolagana wakati w'omutonzi n'ekitonde. Enkolagana eno bw'oba okugizaawo otandikira wa? Otandika naani? Otandikira ku ki? Kukiddamu agamba nti buli nkolagana erina gwetandikirako, eno eyaffe ne Katonda erina kutandikira ku Katonda. Lwaki? Katonda n'omuntu ani yasookawo? Katonda yennyini yatutonda. Yatulinako obwannannyini. Yatutondera ki? Nkolagana naye. N'ebigendererwa byonna nga biva mwani? Mu ye. N'olwekyo the center of relationship erina kutandikira ku Katonda. Katonda ono yaani? Mu lesoni eri zonna ze tuyiga tuze tumuyigako, mumumbuulire. El Shaddai, Katonda asinga kinga bwendi. Yahweh, I am, sikyuka, Jehova. Ffe twajja buzi ne tumusangawo. Bwe tulaba okutandika enkolagana gwe tusookerako, bw'aba ye yatutonda nga n'enkolagana yagisuggestinga, ateekwa okuba nga alina ne method ne instruction n'enkola bwesaanidde okubeera. Omusajja ono munansonyiwa, si kirungi nnyo okusoma kubanga bibba w'abantu, tetera nnyo okwagala kukikola, ndala ebitali bivuunule. Naye olwaleero mpaliriziddwa okusomako nga bwetuvuunula mangu mangu. Much of our difficulty as seeking Christians stem from our unwillingness to take God as He is and adjust our lives accordingly. Ffe abakristaayo mmwe abali abawuliriza, naffe abaliwa naboogera nammwe, ekitukaluubiriza ennyo nga twagala okuzzaawo enkolagana ne Katonda kye kino nti tetwagala mu buzaale. Katonda ono gwe tusanze okuzzaawo enkolagana naye, okumutwalanga bwali, ffe ne tulwana okwekyusa okutuukira ku kyayagala. Bwe mba ntegeerekese nga mungamba nga tugenda mu maaso, Katonda ono ffe tumusangawo.
ffe twagala enkolagana naye Wow. naye tetwagala ffe kukola adjustment kwetereza kutuukira kinatusobozesa okuba nenkolagana naye kyategeeza kiki we insist upon trying to modify him and to bring him nearer to our own image olwanyambakaawo nti tulwana okumutuukiriza ye yabajja afaanana ffe mu kifaananyi kyaffe. webale nnyo mu butonde bwaffe tuli ku bakristaayo tetuli ku bakafiiri tulwana bwezizingirire mu nkolagana yaffe ne Katonda tumukyuse alabe ebintu nga bweffe bwetubiraba so si ye kutukyusa tulabe ebintu nga bwetubiraba nga ye bwabyagala. ekyokulabirako kyakayitawo wiiki ewedde waliwo fayina wakati wa England ne Italy abamu nga bagamba Katonda England yebesooka yebegoba bamusaba goolo mukama tuwe goolo awo England yeteekwa okukulembera Abaitali basabira England nabo abalala basabira Italy basabira ani kakati Katonda kubombiriri afaanana ani abeere mu Italy abeere mu England oba abeere mu England awo bw'ataatuukiriza bya England nga babadde bamusaba nnyo baasanyuse ekyabaganya okusanyuka kiki Katonda teyebawadde teyakoze nga bwe baagala akole. That is our problem. kumujjayo abakolere kye baagala. That is our problem. Kabaka yagambye nti mu buzaaliranwa tufuba nnyo okwegayirira Katonda n'otutandi mwegayirira nga Kabaka Agagi bwe yali asaba bamukolere ekisa. It is no use abanoonya enkolagana ne Katonda bw'okizuulanga nti gwe obadde ofuba okumukyusa atunule nga bw'otunula totawaana kubanga takikola. He never does. His Yahweh agamba nze sikyuka. His kekano sebo Yesu ke yagamba nga asaba si nga nze bwe njagala naye nga ggwe bw'okola ki bw'oyagala. Gwosaanidde okuweebwa ekitiibwa kyonna n'obuyinza bwonna ku bikkulirwa 4:11. Mayogerayo n'agamba every soul belongs to God and exists by his pleasure. Buli muntu yenna emmeme ya buli muntu ya Mukama kubanga ye yagitonda n'ensonga ze yazirina. God being who and what he is and we being who and what we are. Ffe ababiri abagenda okukola enkolagana Katonda tumusanga aliko bwali naffe tujja tuliko bwe tuli tugenda okuteekawo enkolagana eno okubeera successful Katonda nga bwali naffe nga bwe tuli esaanidde kubeera etya. Nsebo esaanidde kubanga gwokkiriza ogende eri oli eyakutonda ye nga bwali so si kumukyusa yasigaza ekitiibwa kye nga bwali. Simanange mbadde ngambe nti ffe tulina kukola submission gyali tumulekere full lordship. Nakaagadde nnyo mwebale nnyo muli batuufu. God being who and what he is and we being who and what we are, the only thinkable relation between us is one of full lordship on his part. Betunaba n'enkolagana eneetambula eneekola Katonda alina kusigala nga ye Katonda ye bwana kuubwa ye Mukama yawe ebiragiro si yaweebwa. Kyayogedde kye kiri final and the complete submission on ours kuluyo laffe tulina kumugondera. We owe him every honor that is in our power to give him.
Our everlasting grief lies in giving him anything less. Ekitulemesa mukimanyi, ekitutawanya ennyo, ekigaana obukristaayo baffe okubeera obujjuvu, emirembe n'emirembe. Waliwo kyetwatuuma kokoonyo. Abakyala edda bafukamiranga, bafukamirira basezaala baabwe n'abaami baabwe, naye bakirongoosamuuko abakyayagala okukola kalu kyeyo. Abamu tajja kutuuka ku ttaka naye ajja kukola amenyekamu Katonda. Oyo bamuyita kokoonyo. Akokonyeza ofukamira. Mukimanyi nti ne Katonda tomukola kokoonyo. Mu submission, mu kumugondera, mu kumuwulira, mu kumuwa ekifo ekimusaanidde, mu kumuwa ekifo ekisooka, mu kumukulembeza buli kintu, tukolayo kakokoonyo. Emirundi egisinga kokoonyo taleeta nkolagana na Katonda ejjudde esanyusa ereeta mirembe ewummuza. Our break with the world will be direct outcome of our changed relationship to God. Ekinalagira ddala nti twawukanye ku nsi kijja kusinziira ku osazeewo kyenkana wa mu nkolagana yo ne Katonda wo. For the world of foreign men does not honor God. Bw'aba ayogera wano tayogera ku bakafiiri nti naffe abakristaayo Katonda tetumuwa kitiibwa ekimukola ki? Ekimusaanira. Oba oyagala okukizuula nti ono bw'agamba wano okukizuula nti kyagamba kituufu, buli mukristaayo muteeke ku testi ku bintu bino byagenda okumenya wammanga. Senganga Katonda na kino kyagenda okumenya basisinkanye ebibiri ng'olina kukulembezaako kimu kibeera above the other, kiki kyokulembeza. Let the average man be put to the test on the question of who or what is above, and his true position will be exposed. Omuntu ono muteeke ku testi ojja kumanya wayimiridde. Let him be forced into making a choice between God and money. Awo mugamba mutya? Omanyi basebo ne banyaba batuulize nammwe baganda bange, obeera bulungi nnyo nga togenze ku test. Ebintu ebimu tolowooza nti bikemo n'obuzibu bizibu nga tomembeze kugenda muki naye waliwo olunaku lwe lujja nga this time olina okukola choice wakati wa Katonda naki nesente. Ani atera okulinnya waggulu? Sente yalinnya waggulu. Temukigaba. Sente yalinnya waggulu. Kyeŋŋamba kino bwe kijja muyinza okigaba nti abasinga bakulembeza sente njagala gwe oba weekebera kennyini buli osinkana ekikemo kino Katonda yakulembera. Gamba nti bw'oba onookisisinkana bw'obanga onookisisinkana kiki oyinza okukulembeza? Sinze nakugamba nti bw'oba okukisisinkana kyajja dda ekisisinkana dda. Between God and men, eriyo abantu mu bulamu betwesibako bwe tuti. Ekiseera ne kituuka nabaawo testing, olina kulonda Katonda oba muntu ono kyagamba. Iresoni ya Sunday omuntu ono kyagamba. Ogenda kulonda wani ani agenda okusigala waggulu? Ayinza okuba mwana, ayinza okuba mukazi, ayinza okuba mwami, ne ayinza okuba muzaddewo. Between God and personal ambition, olina akalimu kokasomeredde okamaliriza bakakuwadde kalungi bagambye nti kale oba tayagala kola ku sabiti kale ojja kukola nga esaawa emu yokka ogenda osinze. Mutandika ssaawa meka okusinza? Si ssatu? Era wano ssaawa emu otereeze bino. Ate tujja kitunulamu gye bujja bw'onolaba okoze bulungi tuyinza okugira okuteera ddala. Samusoni yafuna omukazi omutimuna, kitaawe nenyana bamugamba nti tomuwasa, tewandiwasiza mutimuna oyo, n'abawa buli nsonga emumatiza
nti alina okumutwala agamba musiima nnyo engeri yekiri nti omutima gwe guwasa ogwange gwagala ono God and self relation yaffe ya weekend and human love and God will always take second place every time. Mutuufu relation yaffe eya weekend eya Sunday Yesu agamba nti zisajja kuleeta mirembe najja kwawukanya atya ekyokuleberako ono kye yawadde mu katabo kano yaleese Ibulayimu yagambye nti Ibulayimu yali bulungi nnyo ne Katonda we yatambula bulungi nnyo ne Katonda we nga Isaaka tannazaalibwa ye ne Katonda we bamukwano bagira naye Isaaka olwazaalibwa bekapa n'avubuka bw'ati bekapa buli lunaku omutima gwa Ibulayimu ne gutandika okweruka mu gwa Isaaka agenda okweza emyaka 13 endiba abazanya ne kitaawe bakola batya nga Isaaka essaawa y'okusaba agyerabira amanya Ibulayimu ate nga mutuufu kubanga bambi omwana yaliwo yekka taata Katonda agenda okulaba ng'ekifo kye mu bulamu bwa Ibulayimu akitaddeko mwana Isaaka akitutte entebe ya Katonda mu mutima gwa Ibulayimu Isaaka yagituddeko kati avudde mbawe yotera atuuse gonja wakalira n'amugamba genda omuweeyo omusajja ono yanyonyodde bannange abasobola okufuna ekitabo kino ne ku intaneti mukisome kirungi nnyo yanyonyodde nti Ibulayimu n'alwana n'ekintu asisinkanye ekikemo Isaaka ne Katonda alondeko ani gwaba akulembeza n'abuuza eddoboozi gye lyavudde bali akatonda ddala yomanya otya ddaaki n'amanya nti yamugambye n'amugamba nti si ye yansuubiza nti alivaamu eggwanga eddene nti kale kangende musala alimuzuukiza n'agenda n'awanika ekitala aba agenda okumutta eddoboozi nerikola ki nerikomawo eddoboozi nerika n'agamba tomukola ki tomutta tega ekitala ky'ebbali kakati ntegedde nti oyagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna yali asazewa yawukane n'omwana we yakulembeza Katonda mbu naye bwe yakikola the blessedness of having nothing Ibulayimu talina kyeyasigaza nga kiki okuva ku olwo wadde omwana ono Isaaka nga Ibulayimu takyamuyita we aliko nannyini ye kituufu okutuuka ku ddaala eryo tuleme kulinda kutuusa Katonda kumutuusa ku ekyo okutwawukanya n'ebintu byetwagala oba mukyala gweyagala ennyo nga gwolonda bit over God tolinda Katonda kubaako kyakolawo nga bwe yakola Ibulayimu oba mwana ono gweyagala n'akutuusa ku migando gino gyonna ng'ekikemo kituusa okulonda wakati we ne Katonda tolinda kutuusa Katonda wanaabaako kyakola ku mwana ono osobole okudda bite birinnyeko mpolampola si bibyo mu nsonyi ekyo tukiruddeko kubanga kirungamyaza n'ebirala tugende ku Mande okwerowoozaako okwerowoozaako ye Mande okwerowoozaako bantu wadde ekyawandiikibwa nga kiva mu Luka 12 bakitusomere 13 mpaka 21 okwerowoozaako selfishness tukigaziyeeko bannange mukigaziyeemuko selfishness mbadde njaga kusooka kusoma akantu kano akasooka wano ensumba kagambye nga bwe guli mu lugero lw'omuti guli aspect n'engeri yaagwo ey'obuwakatirirwa ku mirandira mu lukuusa eyo okwerowoozaako kitundu ku nkola y'olukuusa ennene eyiyibwa ekibi
etulemesa okufuna ekiwummulo ekituufu mu Yesu. Mu ngeri zonna ekibi ze kyeyolekeramu okwerowoozaako kulabika kwe kusinga okuvaayo, si weewaawo abuuza n'ekibuuzo. Okwerowoozaako omuntu kwe kulowooza nti byonna ebiriwo leero ne bwe bamuleetera zibbaasi 6 wano oba nammotoka entono zonna wano ayinza okugamba nti ezo zonna zange. ng'obwana bubeera ku kkubo eyo yange eyo neyo yange. Okwerowoozaako kirabika nga kigambo kyabuza kya butonde kiri omu. Sebadduka yongerako okugaziyaako kwekulembeza kuteeso ina kyoyongerako. Musumba, okwerowoozaako yembeera mwe tutambulira kati, mwe tukolera ebintu byonna byonna mu kulya, mu kukola, mu kulowooza ebinaabeerawo mu maaso, okwetegekera obulamu obulijja, byonna tubikola okwerowoozaako. Ku mirimu gye tukolera tukola kwerowoozaako. Soma ekyandiikibwa. Awo omuntu omu omu kibiina n'amugamba nti, omuyigiriza, gamba muganda wange angabanyize ku by'obusika bwaffe. Naye ye n'amugamba nti, omuntu ani eyanzisawo okuba omulamuzi oba omugabi w'ebyobusika bwammwe? N'agamba nti, mutunule mwekuume ng'okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omuntu si by'ebintu ebingi by'aba nabyo. N'abagerera olugero ng'agamba nti, waliwo omuntu omugagga ennimiro ye neeyaza, n'alowooza munda mu ye ng'agamba nti, naakola ntya kubanga sirina we nnaakuŋŋaanyiza bibala byange. N'agamba nti, naakola bwe nti, n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene, n'enkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti, emmeeme yange, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi, wummula olye, onywe, osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti, musiru gwe, mu kiro kino emmeeme ye enaakuggyibwako. Kale ebintu by'otegese binaaba byani? Bw'atyo bw'ali eyeetegekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Munsonyiwe nzireko eri ono katono mujja okusembayo kubanga bwe tumala kano lesson ebeewedde. Yawandiika chapter 2, the blessedness of possessing nothing. Balina omukisa batalina kye balina abaavu. Munyanjula agamba Katonda nga tanatonda muntu yasooka kumuteekerateekera ebinaamusanyusa n'okumubeezaawo. Ebyo bye yateekateeka Katonda yabituuma butuumi bintu nga biri bweru wa muntu nga biyitirivu obungi n'obulungi. Kuyimiriza awaani muntu bw'atonda omuntu ono yakiise shrine n'amuteekamu essinzizo oba n'amuteekamu namulondo. Namulondo eyo nga yakutuulwako omuntu omu nga bw'agituulako omuntu ono atuula n'anyumirwa ebiri ebweru n'abisanyukira ne bimuweereza nga ono atudde ku namulondo yalungamya obulamu bw'omuntu nga yaani Katonda kennyini. Bw'ati bwe yatutonda ye pulaani ye nga tulinamu ekifo mwatuula nga kisufu ekyo ne tumusamba ne tumugyamu ne tumusuula ebweru ne tuzaako ki ebintu. Nze serefu oba tukanyonyole tutya ebintu bijja kujja. Katonda olwamugja ku namulondo nze nenzirako nze mwennyini nannyiniyo nannyini gwe batonda mwe bagitondera mu butonde. Katonda tantondanga kutuula ku namulondo ya bulamu bwange
Katonda yantonda nga yatuula ku Namulondo eyo n'alungamya byensalawo n'alungamya byendowooza bwe twamugobaamu nze niweeyimiririrawo nze keka serefu mwemuva ekigambo selfishness ai nempangama kuki ku Namulondo ya kitaffe etudde mu nze olwamala okutuula kyenasookerako okukola kuddira biri ebibadde ebweru byonna nendooka obireeta nobikuŋŋaanyiza awo munda. Sin has introduced and made those very gifts of God a potential source for ruin. This is not a mere metaphor. Ebintu bino bwe byajja munda wulira aggressive usurpers fight among themselves for first place in the throne. Bino bye naleeta bye bituuka munda muli ne birwana buli kimu kituule ku ntebe naye nga space kwendi nabyo byagala bituule kuli omuntu ettaka lyagala lifune welituula kyekireetawo omuntu n'agula emmotoka nga 5 ne zibeera mu kikomera kimu nga naye azivuga bw'omu ekisenge asulamu eki naye ennyumba ya bisenge 12 abaana alina 3 kati bino ebirala This is not a mere metaphor but an accurate analysis of our real spiritual trouble. There is within the human heart a tough fibrous root of fallen life whose nature is to possess, always possess, ever possess. Mukozese buli kigambo kye musobola okujjayo omusajja ono kyalwanako si okukwakula kyekimu ku byo okukwakula ekyokubiri okuvaabira ekyokusatu okululunkana okweyagaliza buli kigambo kyonna kyosobola kyogera ku mutima gwa kakembo gwa kuteesa gwa kiwanuka gwa Dennis mbu kiringa emirandira gy'omuti guli omutima gwaffe. The pronouns my and mine look innocent enough in print but their constant and universal use is significant. Ebigambo bino ebibiri my kyange kwobirabira nti byatulya bwe bwana buli bwe twogeddeko obuzanyira okumpi n'ekkubo buli mmotoka yange eyo yange ne pikipiki nejja yange ne ani yakagamba yani yako kajikaji musumba nga tetunagenda nnyo ku ebyo eby'abaana ebyo byaliwo byatwali bato ne kati bato naye ekiriwo kati oli ayagala nga buli luguudo olufuluma ekibuga alinako mayiro z'ettaka nga zize kakati oyo yani oyo bani boyogerako oyo ifefe nyini abantu naye weteekamu musumba nawe watazisobola olina byoyiikiriza byosobola naye ate era ne mu kategore yange era nange neyagaliza nze. The roots of our hearts have grown down into things. Emirandira gino egy'omutima gyayingira mu bintu and we dare not pull up one rootlet lest we die. Kyekyokulabirako kyeyaleese ekyemiti giri egikola network mirandira gino egyana egikola ki nti omutima gwayingiza obulandira mu bintu nekakutanda mbu owulidde enjiri eno gye tuliko lesoni enyumye lesoni evumiridde okweyagaliza oyagala okakuuleyo gezaako olabe tekakuulika buli kikayingira mu mulala ne kayingirira mu mulala ate weewuunye okakula kagirako ebirala. omukadde yabadde atunyumiza eggulo mbiye yakudde omuti teyakudde yagenze yatembye butemi mirandira gino mirandira negisigalayo eri
emirala nekisigalayo wansi nakuulako enkonga eno nagijjako batugambye nti eri gye gisigala n'emyaka 10 gibeerayo nga giroka obubako sebo Musumba bwetubadde tusoma 12 okuva ku lunyiri olw'13 ennyiriri ntono nnyo okutuuka wano ku lwabiri naye osangamu emirundi 5 nga gigamba ennimiro yange amawanika gange namenya nateekamu ebintu byange kwegamba emirundi n'emmeme yange enagamba nti kale eri anywa kwega emirundi 5 mu nnyiriri entono zikwata ku musajja ogu nga yeeyagaliza. kakati okumanya twagala ffe twakyewuunya nga tuyiga lesson tulina baganda baffe abatabuka emitwe mwali mwekanyiza abalalu abalwadde b'emitwe sifunanga budde kumwekkaanya. kakati notandika ne leero abalalu abasinga obungi bonna bakuŋŋaanya ebintu ne mu ddalu ecupa omutwe gwafa tegukyakola birala naye teguva ku bintu tegwerabira kukuŋŋaanya. tumuline waffe mukono omukyalo oli oba akuŋŋaanya biki yannema okutegeera n'ateeka mu buveera ne yeetikka mukazi wattu n'atwala n'atereka n'adda n'ayeetikka obuveera bwe bisula wano enkyabijjawo n'abiteekawo wagenda okukolera emirimu kakati etegeeza tuli balalu naffe gyebiko kagamba buli tetukoma okuŋŋaanya eddalu okulinnya kiki oba ekisooka ndowooza eddalu gye likoma obunene n'okuŋŋaanya ebingi buli mulalu bwafa yenkanna ali wandege yawali yendooza yali munnamagye akuŋŋaanya bibundu abijjawa akola yabyekolera akola ebyemiti akolayo emundu yekiti n'akola ennene n'akola obuto nateekako galubindi zireze nakani endala zirege tuli balalu ffenna eddagala ki omusajja ono gwe mugambye nti yali yeeyagaliza yekka senga omusajja ono yali teyeeyagaliza yekka nga si wa mululu mu lugero luno yandikoze eki instead yaligabiddeko abaavu abatalina mu kifo kyaki kifo ky'okumenya amawanika olwandikungudde n'afuna ebimumala mukama nga nkoledde gundi naawe gundi katonda ekyo yali akikoledde nteekateeka etya twalabeko mu kitabo kya Ruthi ti Bowazi we baali bakungula yabagamba nga balekamuko ebyabana mulekangayo nnimiro toddangayo bwokungula olusooka toddangayo kunona bisigaddeyo bannamwandu bamulekwa ne munnamawanga atuula mu mmwe bafune ebyo banaalya naye ani akikola ekyo nammwe abakadde abasumba tetulima mpozi temulima mmwe tukungulira ddala naye sabo tukungula ne tumalirayo ddala bwe biba bijanjalo ne tubimalayo. Musumba olinako okwonyeekaawo ti omusajja ono Katonda yali alina kyamusuubiramu ebiseera bino Katonda alina byatuwadde byatuwadde kibi okuba nabyo kituufu okuba n'ebingi kibi kirungi amuvunaana kyono butabikozesa kyeyalina bikozesa ekiki ekyokunoonya abo abali mu bwetaavu. kati obadde obuuza ki nti akadde kano eri abatulaba n'abatuwuliriza oyinza okuba eyo nga gwe message etuuka gy'oli nga tekwata kukuteesa abantu ba Mukama bali eyo tubatunuulira ebiseera bya coronavirus lockdown bali mu bwetaavu. nina kyenkozeewo gwampulirizo oyina kyokozeewo tekyetaaga nakuba kinene kyetaaga kuddira kano kooli bwe kaba weekali n'ogira kwako. waliwo eyabuuza ekibuuzo
nali kumpewo nti lockdown bweriggwawo ne coronavirus ng'akendedde waliwo katonda wagenda omukisa gwagenda okuwojjuze nga waliwo wootodde ng'alina okujjuzaawo. Twalina omusumba mu Tanzania nga wayigiza ekyekumi n'ebirabo yaga nti omuntu yamuwa emikono ebiri bw'ogiwanika bw'oti okusaba guno n'agujjuza wamala okugujjuza n'oteeka mu guno n'oguzaayo n'osaba n'agujjuza bw'amala okugujjuza nga guno tegwakalidde tolinawo n'oteeka byajjuza talina nga naye atula n'ebibye naye bw'aba ateeka mu guno ogaba ensonga gy'oleese nkulu. Kino ekiseera kyetulimu kyakugezesebwa okugabana ke tulinako. Mu Bayibuli mulimu abalala abagujubana ngani bangi. Yakobo yagujubana olw'ennimiro ya Nabosi Balamu Dawudi yali ekirabo kya Balaki Dawudi naye yagujubana kakati n'abalala. Yakobo yatwala bwa Esau. Bino tubiwona tutya oba tubirindire ddala ku Thursday wali nga tumaliriza? Tusobola okubiwonera wano anti yabaddewo n'ekyawandiikibwa ekyabadde mu Bafilipi essula 2:5-8 yagambye nti mumbeerengamu okulowooza kuli okwali mu Mukama waffe Yesu. Bwe yasooka okubeera ku munsi teyalina kye yalowooza okwenkanankana n'ani ne Katonda naye yejjako ebitiibwa byonna. Kakati obuzibu buli mu kwejjako. Tetusobola kwejjako. Omusajja ono ayogerwako okwejjako alina ettaka okulyejjako alina emmere okujejjako ono gwogambye w'emmotoka 5 okuzejjako oba okutoola waatoola essente ezigula ku mmotoka 5 n'azikolesaako ne zigulira omulala. Awo okwejjako kwe kuzibu tujja kukulaba Thursday nga tumaliriza naye nga kisoboka. Era sebo tukizudde nti okwerowoozaako kuli munda nga bw'ogambye ate kiringa ekitegeeza simanyi ngeri gye tuyinza kukitaputamu kya butonde. Tuyinza kiyita kya butonde. Bwe butonde bwaffe kyova olabanga ng'obukristaayo buli abunomo okuddira omuntu eyafaafaagana nga obulamu bwange kukusika kuwamba kwekuŋŋaanyizaako ate ne bukeera enkya ate kati Katonda naŋŋamba nti kakati Katonda bwe yagala ensi bw'atyo naawe bw'oba obeera naawe beera okukwata n'ogaba obeera bunomo kituufu. Christianity is abnormal. Future yanagikola atya kituufu. Tuesday yagambye nti okuluubirira ekisukkiridde nga tuyiga weekend ey'obuweereza bwa Yesu yasembayo ku nsi. Tuukira ku kyawandiikibwa obudde bwaffe tubutaase. Luka essula ya 22 olunyiriri tutandikidde ku lwa 14 yagambye bw'ati awo ekiseera bwe kyatuuka Yesu n'atuula ku mmere okulya awamu n'abatume be n'abagamba nti neegombye nnyo okuliira wamu nammwe okuyitako kuno nga sinnabonyaabonyezebwa kubanga mbagamba nti siri kulya n'akatono okutuusa lwe kulituukirira mu bwakabaka bwa Katonda. Naddira ekikompe ne yeebaza n'agamba nti mutoole kino mugabane mwekka na mwekka kubanga mbagamba nti okusooka kankano sirinywa ku bibala ku mizabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda we bulijja. Kakati kyesaayanjudde Yesu ali ku ssaawa esembayo buli kyakola wano kiri final. Eno ye climax eya plan eyateekebwateekebwa nga n'omuntu tannaba kutondebwa. Balina omukisa ogutayogerekeka abaliwo ku ssaawa eno ng'abayigirizwa be nga bamusemberedde.
bwe tulituuka mu bwakabaka obwa Katonda tugenda kwetaaga ekintu ekikumanya what happened in that week, in that final day. Ennaku ezizaddirira abantu bokka be tulina okwesigamako okubuuza what happened, byagenda bitya, be bano abayigirizwa bagamba bino nti ndya nammwe omulundi ogukola ki, ogusembayo. tujja genda okutuuka ku nkomerero nga tebategedde, bali ku birala. Naye mu byayogera bino kiki ekiyinza okubayamba obutategeera? mulimu ekigambo Bwakabaka. Kale ddamu osome, totuviira ddala ku lwereberye naye nzireyo waggulu obudde n'agamba nti neegombye okuliira awamu nammwe. Yes. okuyitako kuno nga sinaba kubonyaabonyezebwa, towulira kubanga mbagamba nti siri kulya n'akatono okutuusa lwe kulituukira mu bwakabaka bwa Katonda. gwe gusembayo Naddira ekikompe sokolinde gwe gusembayo esebo bwamala okugulya ki ekiddako? bwakabaka bawulidde ki bali? bali bawulidde era bwakabaka. Kiki kye batawulidde? Kye batawulidde nti kwe kusembayo. Ekyo bakiwulidde Bakiwulidde nnyo. gwe gusembayo guno okuva wano bwakabaka. Naye obwakatonda bayinza okuba nga tebabuwulidde bulungi. nabo babuwulidde kubanga obwakabaka bujja bwa Katonda, naye nga sinabonyaabonyezebwa ekyo tebakiwulidde. nga sinnabonyaabonyezebwa. Bw'onoolaba ekinaddirira ojja kulaba nga ekyo tebakiwulidde. Genda mu maaso. nga sinnabonyaabonyezebwa kubanga mbagamba nti siri kulya n'akatono okutuusa lwe kulituukirira mu bwakabaka bwa Katonda. Naddira ekikompe ne yeebaza n'agamba nti mutoole ku kino mugabane mwekka na mwekka, kubanga mbagamba nti okusooka kankano sirinywa ku bibala bya muzabbibu okutuusa bwakabaka bwa Katonda owulidde. Akizeemu ogwokubiri obwakabaka bwamala okunywa ku guno ekiddako bwakabaka. Naddira omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abawa n'agamba nti guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo kunjijukira nga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya n'abagamba nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange okuyiika ku lwammwe, naye laba oyo agenda okundyamu olukwe ali wamu nange ku mmeeza, kubanga omwana w'omuntu okugenda agenda nga bwe kyalagirwa, naye zimusanze omuntu oyo amulyamu olukwe. Ne batandika okwebuuzaganya bokka na bokka nti anaabaani ku bo agenda okukola ekyo. Genda maaso. Ne wabaawo n'empaka mu bo nti ani ku bo alowoozebwa okuba omukulu. Yesu n'abagamba nti bakabaka b'abamawanga babafuga, abalina obuyinza ku bo bayitibwa abakola obulungi. Naye mmwe si bwe mutyo, naye omukulu mu mmwe abeerenga omuto, n'oyo akulembera abeerenga omuweereza. Kubanga omukulu y'ani? Atuula ku mmere oba aweereza? So oyo atuula ku mmere, naye nze wakati mu mmwe ninga omuweereza. Conclusion mu Makko gye tutaasome olwobudde mu Luka tusomyeyo. Tujja kulekera mu Matayo tetujja kusomayo 18 olwobudde, naye ne mu Makko 10:35 okutuusa ku 4 oba malaga kasoma Makko 10:35 okutuusa ku 4. 35 agamba bw'ati nti awo Yakobo ne Yokaana abaana ba Zebedaayo ne basembera waali ne bamugamba nti omuyigirizwa, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. N'abagamba nti mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti tuwe tutuule omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu kitiibwa kyo. Naye Yesu n'abagamba nti temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nywako nze, oba okubatizibwa n'okubatizibwa kwe mbatizibwa nze? Ne bamugamba nti tuyinza. Yesu n'abagamba nti ekikompe nze kyenywako mulinywako, n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa, naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono sinze nkugaba
ne kwabo be kwateekerwa waawo awo 10 bwe baawulira ne batandika okusunguwalya Yakobo ne Yokaana. Yesu n'abayita n'abagamba nti mumanyi ng'abo abalowoozebwa okufuga abamawanga babafuga n'amaanyi n'abakulu baabwe babatwala lwa mpaka. naye what is the problem? Where is the problem? Ekizibu kiri ludda wa? Ekizibu kiri mu kweyagaliza. Abasajja bakamala emyaka emeka bano? 3. Nani? Ne Yesu Kristo. Bayigirizibwa. Batambula naye. Bamulabiridde emyaka emeka? 3. Batuse ku climax. Abamunyonyola ebigenda okubeerawo, agenda kuttibwa olunaku olwokusatu azuukire, bakayanira ki? Bukulu kulembeze. What is wrong? Kibi. So okuva gye twasoose okuyiga mu kwerowoozaako nga bwe kutudde munda mu muntu, abasajja bano nabo kubatuddemu balina bye baluubirira ebyabwe ng'abantu ku bwabwe. Kaakati kibi okuluubirira, okuva ku ddaala okubeera n'ambition, okulwanirira obuyinza, okulwanirira pawa. Kibi nze ndaba tekyandibadde kibi, naye waliwo mu kuluubirira nga totegedde bulungi nsonga. Kakati katugambe senga nga Yesu yagurantinga bano kye baasaba, nenyaabwe no yenyigiramu. Waliwo mu Luka maama yajja n'agamba nti sebo mbaddeko kyensaba, mpulira ogenda Yerusalemu, wagambira mbu tojja kudda. Kakati mbadde nsaba ng'otuuse eri nga Bwakabaka buzze, ono omutabani mutuuze ku guno ogwa ddyo, oli abeere ku gwa kkono, babeere baani vice president si ba prime minister. Kakati awo abakulonderako awo naga nti kale maama mpulidde nzikiriza. Kakati ono mumwe bwaki prime minister ate oli vice, kiki ekyandivuddemu awo? Bana abalala nabo bennyini, bana ababiri bennyini bajja okukaayana, kubanga nze Waakiri mbeera vice. Lwaki oli omu wa prime minister? Ate nze nompa obwa vice oba lwaki kakati abo prime minister? Yesu n'abagamba mwe musooke kumudde ku bbali mwesootinge, ate wasituseewo obuzibu obulala mu 10 abasigadde. Waliyo 10 wali basitudde olutalo. Saawa ki we bakolera bino? Esaawa ey'ebyafaayo Mukama wabwe wabeetaagira, weetaagira obuwagizi bwabwe, badobonkana na byabufuzi, badobonkana n'ali ebifo. Bitukwatako ebyo ennaku zino naffe butereevu bitukwatako nnyo, naffe tululunkana era tulina bye tuluubirira. Abantu abalulunkanira ebifo kiki kye baba banoonyeza ddala? Lucifer yali anoonya ki? Lucifer yali anoonya kugulumizibwa na kusinzibwa. Tukikubira ddala ku mutwe. Lucifer yali anoonya ki ddala? Ekyali kimutta in the end kuwamba bukulu bwa munene. Yali ayagala kuwamba bukulu bwaki? Bwa mukulu bwa Katonda. Abasajja bano senga Yesu yabawa n'agamba nti kale gwe kakati nkuwadde otuule wano obeere eno n'eno. Ani gwe baali bagenda okuzzaako okugjawo beeteekewo? Yesu yennyini. We always want to play nga bamaze okutereeza kino ekyandibadde kiddako, naye ng'ate olutalo olufubutuse no mu bane 10 mu Bwakabaka obwo obuze. Obwakabaka simanyi nti bwandiwangaddewo. Yo okimanyi nti buli akuli ku lusegere akubaako n'obwannannyini obw'okugjawo. Ekyewuunyisa kiikino kyabadde katusomere kawunzike gundi eno. Kali all this even after years of being with Jesus. Bino byonna n'oluvannyuma lw'okubeera ne Yesu ng'abaweereza
nga bamuwuliriza n'okuyigira ku bigere bye. Laba ekyokulabirako ekyennaku ekyengeri omutima gw'omuntu gye gusigala nga mubi. Ku ludda olulala olulungiko lowooza ku kyamazima nti ekisa kya Mukama kibeerawo ekiseera kyonna. Amiina. Okuba nti newankubadde okwerumaaluma kuno kwaliwo mu bagoberezi be, Yesu teyabavaako. Yagambye nti mufe ku mulembe guno tojja kusanga baaluganda nga mbatodde nga bakaayana nti anaanaaba omukulu. Naye munda muli kibaamu. Obufaananyi tobukuba. Bwe wekuba akafaananyi ng'oli awo gwe wali wekubyeko akafaananyi ng'oli muweereza, munda muli nga wekuba akafaananyi akakuteesa gwe wandyagadde abe. Kuteesa gwe wandyagadde abe. Munene nnyo. Obufaananyi obwo senga Katonda ng'ogenze ku kituutu wali ajja n'abubikula n'abuteeka ku sikuriini wandikusanyusiza wandyagadde babulabe. Nga ye ali ku kituuti yabuulira nga sinnabufuuka. Nti bubeera eri mu mitima gyaffe munda buswaza. Naye Katonda n'ajja amala agamba nti kambikuleko balabuteekeko ku sikuriini olabe ky'obalowooleza. Ye kyayagala gwekyayagala ne bali kye bali nekyobabuulira. Mukama agambye, omuwandiisi wa lesoni agambye nti ekyewuunyisa abasajja ababisi abenkanidde wano Mukama yabagumiikiriza n'abagamba nti bwe mumalanga okukyuka bakyuka kisoboka bwe bamutegeera ng'agenze ku musalaba eggologoosa bwe bamala okutegeera ekyamuleeta n'omukwano gwalina gye bali bakyuka. Entalo zino nezikendeerako nezivaawo naffe kisoboka. Musumba akaddeko nkalaba katambula. Lwaki Erisa abaana be bamusekerera nti yambuka ow'ekiwalaata yabakolimira era amalubu ne gabalya. Simanyi kyakuddamu naye kandi teyo nange ekyokulabirako ekirala. Yesu atuwolereza kabaka w'okwagala. Tuva kusoma wali ng'aga nti omwana w'omuntu agenda kuweebwayo n'oyo amulyamu olukwe atudde naye ku mmeeza kuno naye ziri musanga alyamu omwana w'omuntu olukwe. Ono teyamusabira oba yamusabira tetumanyi naye yaga nti woya unto you eringa kaasi. Ndowooza Katonda mu kugumiikiriza abantu waliwo waatuuka abamu kubanga nabali musaba yasabira Katonda wamala okusonyiwa waliwo bwe yalondobamu kituufu 24,000 ne bafa kawumpuli. Ate abaana bano bayinza okuba nga balina we batuuse kubanga Erisa si ye yabatta. Erisa si ye yasindika eddubu talina buyinza obwo. Mukama Katonda yeyanukula n'akikola. Akati ebibiri ebyasoose bifaanana tibyokweteekerateekera obukadde obwennabweru bwe yabuuzizza. Is it bad to save? Omulala we yabuuzizza bwe nkola nensevinga mba nkoze bubi. Olugero luno Yesu lwe yagera si kye lutegeeza. Njagala otusomera olunyiriri olusembayo mu lugero olwo twasomye mu Luka 13 oba olunyiriri lwakumeka? Luka 12 oba olunyiriri lwaki? Olwabiri n'olwabiri mu olumu. Olugero lw'omugagga. Naye Katonda amugamba nti musirusiru ggwe mu kiro kino emmeeme eyo banaakikuggyako. Kale ebintu by'otegese binaaba byani? Bw'atyo bw'ali yeetegekera obugagga so nga si mugagga eri Katonda. Tulabaawo okuvumirira tavumiridde kutereka tavumiridde kukola
tavumiridde kugaggawa naye kwe kuba nabyo noloza nti bibyo notoba mugagga eri Katonda. Omugagga eri Katonda yaba atya? yo agabira abali mu bweta ye Bowazi asigaza ebibye. Tulina abagagga abali obugagga mu bintu naye nga ate bagagga eri Katonda mu Bayibuli muno. Ngani? Yobu eri mugagga mu buvundu mu bintu naye nga ate mugagga eri Katonda. ne Ibrahimu yennyini n'okukola kwennyini Katonda yakutulagira. N'abatakola n'okulya tebakolenga ki? Tebalyenga. Naye ono omusajja ekyamutta kwe kubikola byonna nebisukka bye yeetaaga nga ku muliraano waliwo abatakola ki? Kuteesa bwe yagambye nti naddala mu nnaku zino bw'oba gwe osobola okulya n'otereka nga waliwo gw'omanyi ataali wewava obuzibu. Ebibuuzo tubimaze. Tuwunzike kubanga tulina eddakiika nga 15. Mwalimu omusumba ensonga ekibuuzo kyabuuziza musumba kyayagala ensonga ey'obujja. Obujja buva ku ki? Mu bye tuyizeeko ku butayagaliza. Selfishness. Mwe musibuka byonna Kuteesa yagambye nti byonna bivoomu okweyagaliza byonna buli kantu konna tulinga magnet. Sebadduko waddeyo yakongera kuki? Nze kyambadde nnyongerako nti ebintu byonna nga byetubyogedde nga bwetwalayo mu lesson nti gyonna mirandira. Ensibuko yako kweyagaliza. Okweyagaliza ne kuleeta self exertion, okwegulumiza, okuluubirira, okuwalirira obujja. Kimukwasa obujja. Ono akwatiddwa obujja kiki ekimukwasa obujja? Oba oli kulaba nti amusingako kulaba ng'ekyo kyandibadde kiki ekigenze wooli kyandibadde kyange oli kyalina kati ye ambition zituva okusomako wano. Ambition zitandika mpolampola kunoonya bufu bwa ku mukono gwa ddyo na gwa kkono. Bwe buvaawo Katonda bwagala kumujja ku ntebe. Otegedde? Last Sabbath twakiyigirako ddala ne tukiwa ebbanga lyakyo ekya Miriam. Naye nga ensibuko yakyo ensibuko y'ekibi kweyagala fekka kweyagaliza. Sebo tuveebaawo tugenze ku munanfuusi. Etuyinza kuvaawo nga tetuyogedde ku kigambo kino ekyokuki hypocrisy ekyokunanfuusi. Abantu omuntu omunanfuusi abeera kazannyirizi. Omuntu oyo ayagala okulabika ekyo kyatali. Omuntu ayagala okulabika okulaba bamulabi naye ng'ekyo kyebalaba si kyakola ki? Sikyali. Matayo 23. Kyogamba okulaga nti oli wa mutima mulungi naye ng'ate mbutuufu olina kyo okwegamba obeera munanfuusi. Yesu tumalaga tusomerayo ku speed. Abawandiisi n'Abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa. Natandikira ku 13. Mumbireke kubanga katandikira ku 13. Naye ziribasanga mu abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira bwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu. Kubanga mmwe temuyingira n'abo abayingira temubaganya kuyingira. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga munyaga ennyumba z'abannamwandu era mmwe mwefuula abasabe nnyo n'olwekyo mulibaako omusango ogusinga obunene. Ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo bannanfuusi kubanga mwetoolola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusa omuntu omu aba omugoberezi wammwe naye bwe mumala okumukyusa mumufuula mwana wa Geyeena emirundi 2 okusinga mmwe. Omunnanfuusi yaani? Obunnanfuusi kye ki? Njagala mukinnyonnyolere ddala mu lulimi Bayibuli lwegamba ne mu mbeera yaffe eno. Omunnanfuusi yaluwa? Omunnanfuusi ye muntu alaga ayambadde akakookolo, ayambadde ekifaananyi ekirala ate ng'emabega ali kifaananyi kirala. In fact n'ekigambo kyennyini hypocrite. Hypocrite or whatever it is.
bazanyanga naye nga bazanya bambadde obuki obukookolo omuntu nga takambudde kaviirawo ddalawo nga tomutegedde naye nga kino kyabadde azanya kyemugenze nakyo mu lesoni wano bakivunudde bwe bati katusomere nti according to Jesus we are hypocrites. Okusinziira ku Yesu tubeera bananfuusi bwe tutakola bye twogera, bwe tuzibuwaliza abalala ensonga z'eddiini nga tetussa mu nkola bye twogera era nga tetwogera bye tukola, bwe twagala abantu abalala batulabe nga bwe tuli bannaddiini ennyo ne bwe tweyagaliza ekitiibwa n'okulabibwa ebirina okuba ebya kitaffe yekka. olw'obubuuzi obujja abo bwe bakolanga luli buli ssaawa bwe yatuukanga ey'okugaba ebirabo waliwo akwata akadde n'agenda nga akuba abakulembedde ne bavaayo nga balina n'omuddu akutta ensawo ya ssente. balindanga abantu ne bamala okuweeraweerako awo ku yeekaalu ne bagenda nga baje ne batuuka wali n'akwata ensawo balinanga za chenji yafunanga muki yakolanga ekyo ng'afuna muki okulabibwa abantu ayamba bantu bw'olabibwa wane bamanya nti nno alina ku ssente musumbo bakimanya kumanya oyo ayamba agaba musajja agaba oyo kakati bwe bagamba bwe batyo nti agaba gwe n'ofuniramuwa omutima ne gugejja omanyi waliwo akatima kabeera katonotono si bonna babakoze kyokoze oli omu mu bangi omutima oli kati abalala amateeka bagawandiika nga kufula akuteeri n'ajambala endala eri ku byenyi wano endala eri ku nankane n'atambula nga oyo mateeka meereere ne bamulaba ne bagamba batya gamba nti oyo muyigiriza naddiini n'afuniramuwa tebajja ne bafukamira mu maaso ge bwe bafukamira n'ofuniramuwa nimbasabira kakati ku mulembe gwaffe nagwo guli mu bannanfuusi yesebu tubamanyira ku ki ku bikolwa bya bitya omulaba otya nti oyo gamba singa kuteesa abadde alwadde ne muyite wange nze nsobola okusaba ne musabira mugana naye leetayo kyoleeta emmotoka eyo kuteesa gyolina wandigisize wano wandigireese kusabira wadde bijja kuwona n'ebizibu byo byolowooza bijja kuwona naye nga nze nnoonya kwefuniramu buli lwe nnoonya okwefuniramu mba nfuuse munanfuusi ekyo kyekolerako kyoleese si kya mu kkanisa yaffe kubanga ffe tetusiga mmotoka naye newaffe obunanfuusi tutera kubukolera wa nze nandigambye obunanfuusi kulaga ennyo mu kkanisa nti oli mutukkirivu nnyo okukira abalala naye ate bwe tuvaayo n'ofuuka kkala nga tuvuddeyo nga sabbiiti ewedde ng'ewedde tugenze mu nnaku endala oli muntu mulala nnyo ebya sabbiiti bya sabbiiti naye tuyinza n'okuddayo ddala musumbeera ku kigambo kiri kyetubaddeko ekyokwerowoozaako n'oleeta emmere n'ogigaba n'ogabira bw'ogalidde naye nkwe gonna ekigendererwakyo kira omutima ne gukola ki omutima gwo n'owulira nga kyokoze naye nga n'erinnya neryogerwako naye nga kyoli kirala si omusumba n'ekirala ekifaananamu n'ekya sabbiiti eyayita ekya presumption nza okulaba oli nga mpaddeyo $5,000,000 nange nempulira nga nkyamuukiridde nga nange mbawadde $4,000,000 naye nga tekivudde eri munda naye lwakubanga oyagala olage bano oli w'amaanyi nti nange wendi obunanfuusi ku kituuti bubaako musumba mwabatyo nnyo beera ku bituuti mutebibakwatako nyo tubeerayo naye si nnyo omunanfuusi w'oku kituuti aba atya oba osomera sabbiiti oba naasomesa leeso ovayo ku kituuti soba nzokange nze kyendowooza ow'oku kituuti tugeze oli ng'abulira ku baana
naga abaana bawalemye okukuza omwana tasobola kuzannya bwati nga yalaga nti ye ewe kiri bulungi naye ku saidi yammwe kiri bubi mulemeddwa okukuza abaana mu nsi muno mu kanisa muno mu babuulizi muno mu basumba bano mu bakadde bano baani abatumanyidde ddala obulungi obunnanfuusi bwaffe abasinga okubutegeera n'okusinga ffe ababulengera obulengezi kubanga bwaffe tetubulaba betuwangala nabewaffe abawaka bano bogambye nti bwetuve no mu kanisa gye tudda mu tukalazi tudda waka ngaobwana ku kanisa bwabaddemu obuwulira ku kwagala omukyala yabaddemu obuwulira ku iso mu family life program gye babadde obuwulira yabaddeyo n'agamba atya olwo okomyewo akutunulira butunulizibwa ati nakandirabe ekimenke oba wakakomawo wotandikira omanye akantu kali okali muli mulandira eyo tuveeyo bannange ekibuuzo ekisembayo ekibuuza omuntu amanya nti oli munnanfuusi oluusi abamu bamanya abamu bamanya sebo kya mirundi ebiri abamu bamanya naye ate abalala tebamanya musumba badde nsaba tukozese eddakiika nga 5 kakati mu dakiika 5 buli kimu tubenga tugenze ku Thursday tumalirize Thursday yagambye okujja w'obutawumula kakati tuyize ku butawumula bwa mirundi emeka kubireeta obutawumula bya mirundi emeka 3 busooba 3 menya leetayo ogusooka selfishness okweyagaliza si kyekyasoose okwelowoozaako si kyekyasoose ekyasoose yesu sajja kuleeta mirembe ajja okwawukanya abantu bw'oyagala abantu abamu n'obakulembeza katonda nakyo kitutawaanya okwagala okukyamu okwo kyekyasoose netudda kukola ki okwerowoozaako omwogezi omukulu mu kibuuzo wano mu ledi abuuza agambye nti fena bwe tukola ki naffe abali eno atutwalidde mu nsonga ate ffe kalekaleko alina kyalabye otyo ekizzeeko kiki okulubirira okukula okweyagaliza okwekuza okweyisaawo ekisembeyo kiki obunanfuusi kwebyo byonna kiki ekyangu okwerwanako n'okimalamu tewali ate byonna bwe tuli ffenna ate fena bwe tuli Thursday yatuwadde magezi ki okujjawo obutawumula yatuwaddewo ebintu ebitulemesa okuwumula okwijjamu kaserefu kano kandi kewazaalibwa nako n'ennyoko yakalina okwijjamu obunanfuusi buno obutujjira amangu ennyo n'okalubya obwa adventi n'oyimirira ku kituuti n'okuba samon mukola muti mwena mujja ne mukola muti nga nze nejjeemu otera kubeeramu senga mwoli senga togamba nti mukola muti senga mwoli senga oyogera ku mazima nga bwegano nti banange tulina obuzibu gundi n'olulimi lukyuka ne samoni ekyuka ne lesoni engeri gyogisomesaamu ekyuka mu byosomesa naawe okola ki naye oyinza okukuba samoni n'ogimala nga yabali bonna muvaamu nga gwotuli nange ali eno musumba neŋŋamba nti akonye kuteesa oyo nawe newejjamu kakati tujijjamu tutya lesoni yatugambye etya ku Thursday ku Thursday yagambye somayo busomi mu Yokaana yagambye nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkiriza Katonda nange munzikirize mu nyumba ya kitange mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo era kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi Thomas namugamba nti mukama waffe sooka olindeko sooka twebuuze ki ekyali kibeeraliikiriza bamaze naye emyaka emeka 3 baaleka ki baaleka amaka gaabwe famiri zaabwe obwakabaka talabekanga naabukola ki abuliko ayogera ku kufa kakati wuuna agenda ebintu tebiteredde bulungi beeraliikirivu nyakimanyi emitima gyamwe tegikolanga ki kakati agenda kubawa
eddagala formula ekikolo ekikuula obulandira buno bwokweraliikirira ekiki ogenda ku lwomukaaga lwobadde ogenda okusoma olwomukaaga lugamba Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze nze kkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze kakati Yesu bw'aba li ekkubo bw'aba gemazima bw'aba bwe bulamu mumbuulire bwe buyamba nze alwana ne selfishness Yesu okuba ekkubo Yesu okuba amazima Yesu okuba obulamu kimalamu kitya olumbe lw'ekirago luno kweyagaliza amataka bintu motoka biki hypocrisy n'ebirala kinyamba kitya kikola kitya somanze kyendowooza ti Katonda ono n'amala andekera olutalo okulwana okwejjamu bino selfishness ambition hypocrisy n'amala alundekera siina wendutuusa nze nga nze nga kye nina okukola nina kukola ki kugenda gyali yesewo basebo ne banyaba batuwuliriza muvubuka akikubye bulungi kwegamba kyava agamba nti mujje gende mwe n'abakoyera bazitowereddwa nange n'abawumusa sooka ogende bw'ogendayo kiki ekiddako mukadde kiki ekisaanye okuddako bwe ŋŋenda gyali ye kumuwa kifo kisooka bwe ŋŋenda yakolenga bwakola ki bwayagala kumuwa kifo kisooka yalina ye ekkubo yamanyi jajja okumpisa yege mazima agajja okulimbulula bino okugivujjamu katuddemu tumatize abatuwuliriza nti omunanfuusi ayinza n'obutamanya nti ye munanfuusi abalala bonna bayinza okuba except him alwanira obukulu yewe ensonga ezimatiza okuba nti yeyeka yasobola selfishness noono omusajja alwanira ebintu mutuufu mu ngeri ye ono yagambye nti nze nandikoze ntya taata yaŋŋaanye okusoma taata yaŋŋaanye okusaba mutuufu teeka lya musa lyagamba nti kitawula nyoko basangamu ekitiibwa Yesu yekka yana amazima agasobola okutagula kakati ekyokulabirako ekituyagala okusembyayo kyekya Yakobo. Yakobo yalimba in fact Yakobo okuva yazaalibwa yajjanga kusinziiro kya muganda we kyekikula mu lubuto grabbing ye yakwatagalizanga akyali muto akyali mu lubuto bwavaawo nabba obuki obusika bwa Esau ebyamuviiramu tebyali birungi nnyo nadduka n'ava waka n'agenda wa Labbaani omumizi n'asanga omuwuutanye Labbaani ne Yusufu manya ne Yakobo nga bafaanana batandika okulunda endiga zino za bujagijaji ng'ojja funa za bujagijaji nze nja funa za biwuuga bwe zaazaalanga ebizibu bujagijagi nzina kugamba biwuuga nabawutanya okutuusa lweyamumalako ekisibo kyonna nakimumalako ebyembi ne bwayita emyaka emeka ebibi ebimu byetukola byetolola nebikomawo agenda okusala okulaba ng'emirembe gyakudda waabwe Katonda yeyamugamba nti kyusoddewa dewa mwe naye addawa addawa Esau gye yabba emukisa ate nga Esau yavaayo ng'asimbula agenda mu kkubo okuddayo okumanya bano baali baagala ebintu ne bakatonda ba Labbaani babagenda nabo bababba babagulabinga bakazi be bababba batuuka mu kkubo ne bamugamba nti Esau ajja n'abasajja ebikumi bimeka nina Yakobo n'asaasaanya famire neyeraliikirira abaali awo asaba ekiro omusajja najja namukwatako n'alowooza nti mutemu ebagwana kumpi obudde kukya obudde buba bukya n'akimanya nti alwana naye na malayika wa Mukama n'agamba nti sijja kukuta kutuusa mpadde okisa malayika wa Mukama n'amubuuza ekibuuzo yamubuuza ki kigwani lwaki yali amubuuza nga tamumanyi yali amumanyi yamubuuliza ki akakase
kubanga erinnya lya Yakobo lyali litegeeza munyazi, ategeere nti yenze munyazi, era yeddamu nti nze Yakobo. Mu bufunze yagamba nti nze omunyazi, omuyaayi, omukumpanya, sijja kukyegaana. Ekyo kyendi kyekintuusiza mu buzibu buno bwonna. Amala okutuuka awo olinamu omukisa. Waawo. Ekisookera ddala kwe kutegeerera ddala nti bwe tuba twogera ku selfishness teri mulala Kakembo nze number 1. Bwe twogera ku hypocrites teri mulala nze number 1. Bwe ngenda nabyo bwe nti eri Yesu ng'oli bwagambye nti mujje gye ndi n'obimukosa n'omugamba nti mukama wange bintamye njagala kuta naye bwe neepanka okubisika mu mirandira giri sibisobola, naye nze gy'oli onnyambe. Asobola ayinza mukama atuwomukisa. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mukadde waffe omusumba Dr. John Kakembo, otukoze bulungi nnyo, ne mukadde wange David Kiwanuka ne Dennis Sebadduka.